tebazannya muziki waffe abantu abamu ekirala nti obulamu bwaffe bwakyuka back then nti wali osobola okutambulako ng'olina emirembe gwe nga gwe but right now kyasayimirira kusaba ka Rolex ku kkubo oba ekikomando kigula emirembe tosobola bw'ogenda n'okigula fixed price bazikyusa ey'ebbiri kati yakakaaga tosobola mu diti omuntu yalina ng'emirembe ng'osogenda nebagulira ekintu ki mwejjusa okubeera abasereebo kubo not really because this Tetwachigwamu it has always been our dream like we've loved music okubanga tukyali bato so nti ebintu ebimu nebiba bituzibuwalidde we always handle it most especially in the music industry of abayimbi naddala abato abawala nga banyirira abasajja nga baproducers n'abagwa mukowa wetu batera nnyo okozesa advantage bwetyo kuba nti basabiriza abaana b'obuwala ebitundu byabwe byekyama nga teribatuukangako kati first and foremost twagala okubaza management yaffe Theron Music. Theron Music is a team erimu abantu abalina empisa abagunjufu ababuulire ate abali professional tetulina team at times etuyambako okukwasaganya ebintu ebimu maybe byetwandiyisemu nga bijja tukalubiriza they help us kati producer tugenda nga like it's business if it's business it's business. How is the management? Management with Theron Music. We're so grateful to meet the Komena with Theron Music. It is a team of young, talented people. Yeah, it is home. We are so happy and grateful.